have my promotion. Iragenda kubayogera kona Motomania 2024 edition. My beautiful name is Bita Queen, and of course I'm here to give you nothing but good vibes. You can call me the Queen of good vibes. Yeah. Tuli wano tugenda kunyumirwa emboozi ennyuvu wano ku Motomania, bintu bya kunyumirwamu, kuvuga, kukola ki. Alright, nja kubanga abatuusaako agenda kuba tubuuzako nga y'omuntu tumanye ki ekigenda mu maaso obulamu bwe abuzimbya atya okutuuka wano ye idea yagifuna atya nga y'omuntu akikoze atya okuzimba obulamu bwe akikoze atya okutuuka ku baselebrities okubanga n'abantu bamumanyi osooka obuze kuba tulaba Nankomango okay musimutya abatulaba n'abatuwuliriza zipapita mango promotions yaliko omuyimbi nezira mu kutegeka ebivuulu kati ndi property master nambikola bisatu sooka otusampulingemu wakayimba ayinza okuba tebakufiiringa bulungi okuyimba ebyo byokuyimba bibe nabigala mukko tekyatuukawo okuyimba byo sikuba nembiyimirizaamu okko nagenda okulanga okutambula nnyo ekiroovo kunsumbuwa omulungi atulaba kumanya Ankomango yani amannya ge amanya gange bampita Kakolya Isaaka emanya gange amatuufu ojja otya okufuna idea eno okugamba nti nange kantandika okuzimba oba nange njagala kuyimba wasookera mu kuyimba oja kutandikira mu kutegeka oba nasookera mu kuyimba ndowooza yali kyenda mwenda tufabamu abatandika n'amalula n'amotyo oyo n'omugenzi Fadde ebikigere naye nga ffe twajjanga kukolawo obukozi tetugenda naye nga babbaamu tutambula nabo era erinnya eryo okufuuka gye bayita mango amoti yali leeta livaawa mwasinzira ku kyajja kutuma mango ababiseera ebyo kyenda mwenda awo 2020 amoti yalina nayiti awo gye bayitanga saxpub yali awo ndowooza nga kiira bakampala tukubirenga kiira mugundi kupaka kurenga kiira kupaka lwayiberera nkadde bantya okusayidi awo erinawo nga nayiti kati twatuukawo kolumu nga kikutte ng'ate ayinako promotion za layini ya mango ebiseera ebyo kati n'amaana atuwa t-shirt za mango nalaba nga bali maduka nyinye batwala balema bana nadawa kati okuva from today tuli ba mango family erinnya bwerifa bwerifa erinnya watambulira n'amooki twafunamu kirowoozo kigamba nti kubanga endenza nnyo comedy instead of okuyimba ebintu ebisema ebiseera ebya comedy byali bitono era nga bamooki abiseera bibazanyanga comedy nga katugendayo okuyimba buyimbi batuzana linga nyimba nga lomulema mbonanga mulala zina nga katugenda ne batuwaamu kikola ki nemubakwamu akapera okikola otya okubanga ovuga ddigi abantu abamu babeera nga alinako obulemu ku mubiri gwe bandigambye nti tebeesobola abamu benyooma ate kati nze naakola nki ekintu kino kikola okikola otya yeno idea y'okujja okuvuga ddigi okikoze otya idea ebeera eri mabega mu biseera ebyo twayimbiranga ne bamooki nga tuvuga bugaali nga bugaali buno bwabalima kulungi kati twavuga nga obugaali bayirawo ngaobuwekeyo bazitanga twayisaiko kugira ku maaso ebiri mabega kati nga tuvuga lwa biseera ebyo nga twali tubeera kaleeru kalade nga show bamooki bakolera osakisaawo ne makingi kati ng'ovuga akagaali uli akakutuse mu kifuba ate n'obusozi kate nenga naye kati bwe nava kagaali obyanga ndikikyuka ntandika okupangisa pinti za boda kati nga picha ogipangisa nogenda ate sente z'okoze zonna olaba nga zikubeeredde mu ntambula ate nekyokubeera ababoda muwaana agamba alaba nga yaba akuyambye okuyambye balema nenga nno afika muyana nga sente nzikola ate nesigala nga nze netutte nga sigabyeko yadde n'ekikumi Anko Mango tukulabyeko
gwomu ku bantu abasookawo ku bivuulu. Nowadays tulina omuzaba abayimbi babakuba obucupa ku stage. Naye gwe nga gw'omuntu ng'omuntu yandikulebunda mu ndabikayo n'akunyuma. Naye omu gwe ku bayimbi gw'ayingira ku stage, alinnya ku stage ne bakubira abantu ne bakufuwa, abantu ne bakusanyukira. N'oyimbira abantu ng'ate basigadde bakwagala ku stage, banyumiddwa, bakufuuye. Kale kwegamba okikola otya gwe nga gw'omuntu? Ate ekikulu kya byonna soka abantu batakuba obucupa bakimanyira ndi mulema. Favor number 1. Favor number 2 eri nti okweyisa obulungi okiwulira n'okuwa ekitiibwa ebintu bibiri n'obuteetaba mu politics ebintu bimeka ebyenkugamba ina okitegedde ebyo ebisobola okukola nga bakubye eki ecupa. Bayimbi ki b'okozeeko nabo project? Abayimbi bonna bamu kuyimba netegeka ebivuulu, tegeseeko Lutalo, Chameleon, tegeseeko ebivuulu, tegeseeko John Black, Young Boys, abo namba tegese. Ndoza obuyimbi bika gusitegekanga kuba binga basatu. Ndoza gusi yakondo jalinga Juliana, then na Rema, na ili abo kabada basigadde bonna basinga muri bategeseeko. Wasanze ko buzibu bwonna wano mu kutegeka abayimbi? Ekimu ku ebyali binzize emabega ne ngati kati asukada n'ebitundu muzeemu yali family. Ebiseera ebyo bafulamu obuzibu naye nasasudde mutima. Naye fakti yangambira fakti obuzibu bakola yagenda n'entimba nemala okutima ne bangamba ati kabiri tayimu yegundi gyali nfunye mu buzibu bwawe. Wajja olamaze omusasula? Yes. Did he refund the money? Endongo tebagiza sente kukyoba omanya. Omusajja agenda kuganja agwede mutegeka walala. Mutegeka walala naye ng'ate sente ziwatadde mu liziko z'eki. Wagezaako kutegeka walala n'omuyita n'atajja? Awo naki asukane n'esonyiwa endongo. Era mpakti esho ya Chameleon yasembayo. Nenga kasukane y'omuzeemu aseko mu property. In fact, kigenda giteja property. The property si mibi. Nyumba tuzikola ki tuzitunda lwati tuzirine nansa na ganda n'amayumba tugapangisa. Omulabi wa Motomani yaffe twasalawo okubeera nga twanveiringa ebidduka abantu ab'enjawulo. Kati for your sake you were a special person. Abantu baliyo beebuuza wajjawo ayiteno gaakanvumikana digi eno. Lwaki wasalawo eno kubanga waliyo digi nnyingi nnyo oyinza okuba ng'olina ensonga zo lwaki birungi ki ebiri mu digi eno ffe nga Motomani yatuwayo okubanga tubibatuusaako. Njagala onnyonnyola omulabi atulaba ssaawa zino ku Motomani. Eno digi eno piki ogiraba eno eno yakusatu kati eno saji tuya kutumia mwezi limu mu Uganda. Naye walijja mu kuyimba na promotion? Paki enyukuba eno kumanya eno piki eno nategeka show ya David Lutalo. I paid him. It wasn't for free. I paid. Yabenda bena sasula what meeting kwe. Najja n'ayimba. Yankola sente. Ningula piki. Ate zigenda. Kubanga gw'omu ku bantu otufuulira wenagezezaako kunoonyerezaako gw'omu ku bantu abalina bye beekoledde bwe balina bye balagawo ng'osinga n'abayimbi mu mbeera yonna kye beekoleddeyo nga gw'omu. Anti buli muntu alina omutima gwe kati sente bw'ozisalawo oziteeke oba walagisinga nali njagala kwejala bye naali kuze ku motoka naye kati ate njagala nnyo sente okunyinira sente yalambireko ebiseera kitatuuka nga emyaka giwe nga nkaaga ina kutuula waka kukyalo mugali kuwayo namba bbiri nga siziraba ekitegedde tumyanga mugagga bwabeera kati ekintu ekyo bw'otakiramba obuvubuka kirina nnyo problemu so olina kwetegekera olabe nti singa okuyimba kuggwawo singa otuuka nga tukyasukuza okufuga piki eno olina kubeera mu nnyumba yo ng'otudde ogyeyo essimu okubira nti wayi muwala asobola ku nnyumba yange namba 3
senenga sinaziraba okitegeera eyo ye capital asinga okitegedde ennyumba teggwako oteka mutesi langi noddaabiriza akulumya 3 n'agenda nowe kati njagala wa 6 okitegedde era abayimbi nze mbakuutira ebyokwejala bino simanyi mmoroka mpya simanyi ya mu restaurant ya kabi ebyo basoke babikendeeze oba ekisinga ddala obukulu owezeza giri emyaka tokyasobola kutambula tokyasobola kubeera gunja obeere nga muli wali namba 1 nga tokyasobola kubeera namba ki ebisibwawo olina kubeera waka nga otudde mu compound ng'eno nga bugambi ennyumba yange enansana genda okutuma omwana genda bakuwa sente zange ozireeti ye capital asinga omulabi wa motomani yeebuuza George 1.1 kubaya paka ani motoka kije wandiyagadde ovuga emmotoka njagala naye buzibu kati era kakifa abalemu era kuvuga automatic naye ngaera mmotoka erina kuvuga mwaka guno guliko twasalawo okulabisa bayirawo emmotoka zinsiuka yakawunga naye njagala mwaka guliko jukirezeza empya byonna byonna system ebeerawa wano nga bwolaba piki eno buli okubeera wano waggulu kiera sibeera wano waggulu empya latest si zino enkadde tegedde byonna bibijjiramu wano eno naye inshallah kasita obulamu bwe bugagga mukama nga agayadde niwe beereyo naye asobola ogintonamu sirina buzibu akawunto nange njagala nnyo soko bakubirawo omulaba bakiwulire njagala mwaka mupya oba omulema tosobola kuvuga kuvuga mwaka mukadde bategeeze bulungi soko bali mu kamera bategeeze bakitegeere omulema asobola kuvuga mwaka mupya kubanga ebyuma bijjiramu bwolinga kyo onyiga bunyiziwa ono jia ono muliro ono koleji nga guuma euma kuvuga paka kuwulira bubi awoneshe awonyeza n'okuddamu n'entegeka ebivulu ebyewala ekitegedde ng'ekidduka weekiri naye kati eno Kampala service evuga etambula Kampala service omulabi wa motomani yandiyagadde okumanya lifestyle nga ndi musajja mufumbo nnyo abaana nina nga tumaliriza njagala osooka otukubiremu ku pulaani ng'olina nteekateeka ki guno omwaka mupya tusuubira ebintu bipya tusuubira gwenga gwe mbango promotions kiki kyotutegekedde omwaka guno ekyokya nsuubira okukolayo show ezijja mu bifu totali mwaka guno totali mbiwumulire ddala nga ne wekiwuli obuulizi nti kiraba eri nsuubira okukolayo show lako wangambye ebyokuyimba wabiwumula tewandiyagaddeyo kolabo ebyokuyimba enabiraba azemu kutegeka njagala kukolawaganya tuwakapera naye ngaomulabi yandiyagadde tekiveeko naye gwe sobola omanya nina okukolayo show njakukolayo show nja kubayita ey'amaanyi nteekateeka ki gyolina nga eri abantu nga bwe nga balina obulemu oba motivating nabo bamanye nti they can because bantu bangi abamu balina ebirooto abamu balina talent okitegeera naye ng'agenda neetunamu n'agamba neddala nze nange muntu n'amalako abanyuma kyolina okumanya kyolina okumanya mumutima gwo oba olabeera abampitanga wakiguli naye nga siri wakiguli naye nze mmanyi mu bwongo bwange nina kubanga teryantegeerera ate era mba mmanyi nti mmanyi ate omulema osobola okukozesa n'abalamu bwati nze bwe natuuka nalaba nga benyina okukozesa baki balamu si bwati nga ate tukuyamba buyambi nze nina kukola ssente nkozesa baki bwaba bakweyita akuyitira potential era nze mu kampuni yange ya Mango Properties nkugamba ekigambo kimu nkolera zino tonyamba nkolera mmeka zino oba tuzina nagamba atugezeeko ewalala kati soko yimba kakati eno digiyo gye bayita batya eno
eno Honda Lonsina sisi 2,500 ebalibwamu ssente mmeka eze Uganda obukadde omulabi yandyagadde okumanya saavisi zaayo yembairawo eno piki oba ogivuga evuga lugendo ki eyinza kumanga lugendo lwenkana wa kilomitas meka simanyi nnyo bya mayiro naye nga ndali njiko ewali naye nga ewali nyingi nali njifuza ziroobo ndali ziroobo simanyi ziri mu mayiro mmeka naye nga nzivuka in one night nvuga ngera nesimula na sawa 2 baisawa masafu nezinsanga ati ggana enyuma yayo ey'amafuta eri etya okwenywa enywa esinga kubokisa okunywa kubanga byatu biri byata ebe ino kunywa ennyo naye yo kyanjawulo ki kyerina kubokisa engeri gyegisinga okunywa omulabi yandyagadde okumanya Honda eno kyanjawulo ki kyerina eno piki amaanyi gomaanyi temanyi bokisa wayo zibokisa za 10 temanyi awo naye eri 2 mmeka amaanyi mangi teseerera yo teseerera nowezibanga oluguudo yo teseerera era kulinnya olusozi yeso kashi ndagigula nti ene oba lusozi lwenkana lutya yambuka yagiya simanyi maya sisi automatic yagiya saavisi zaayo era ziringa za bulijjo oyire munywa nenywa watoto mulungi nnyo amafuta naye nendiwa ga sheri awo nebeera taratibu eno digene ewegana ebyana bulungi nnyo 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 nebitwala paka nga bwe nakugamba ndi mufumbo digene ekola mirimu gyaki gyakulambula saiti zange kulambuza bakasitoma ebyabaana era naawe okusobya okutuulako naye bakuba nti badde mu interview tetulibwako mulimu gwayo gakola kupatizi ebyabamama tukireke kinsibya n'okunsibya alright nga tumaliriza soko tuweyo bako obusembayo nga tumaliriza motomania motomania mwe bali kukyazaako mwe bali kujja mukama kabulira ekirungi nanga mpemikisa ebirungi amina tweyanza nnyo mwena abatulaba ku mutukuvu and this is motomania kyolina okukola kwekipigira wano twetulina ebidduka ebipya tulina buli kyakabi kyogamba motoka ki sipeya biki byonna bibeerawo wano okawuka obisanga nange Brown Queen call me Brita the official ate nawe wanjagala you can still follow me on my social media platforms that is Brita updates everywhere ojja kubanga ondago kaswaka Brown Queen just know it's me the one and only bye bye see you next time tujja kuba abantu batusaako ebyakabi kyampaawo love you guys